Karama TV wali obaddeko awo n'obeera ng'okolera boosi wo n'abeera ng'otuusa ekiseera omazeewo contract aye n'akuwa obuzibu okubeera ng'odda ewammwe Uganda twabaleetere Kadaama alina ekizibu ekyo eky'okubeera nga boosi we ayita mu bukodyo bwonna bwonna obumulemesa okubeera ng'adda Uganda. Si ke Kadaama yekka ali mu mbeera eno, bakadaama bangi abatasobola kubeera nga bavaayo n'okubeera nga boogera abatafuna mukisa ogwo okubeera nga bayisaawo eddoboozi lyabwe okwogera obuzibu bwe balimu nga balinga abali mu buwambe. Abamu ku bakadaama abo baasobodde okubeera nga batukontakitinga mu inbox yaffe. Tugenda kubawaayo Kadaama naye ali mu mbeera y'emu ate era nkimanyi bangi mukyaliyo nga muli mu mbeera y'emu babboosi ababeefuga ne babeera nga balowooza nti baba owning ogamba be bannannyini bulamu bwammwe be bannannyini buli kimu kyabwe nti be babagye Uganda. Omu ku bakadaama abo era yeetaagisa amagezi yasobodde okubeera nga asharinga information ye naffe. Katugiwulirize. Mr. Kadaama TV gye bali ku ssebo nga bali kutuweereza nga bali kutuyamba bali kutubeererawo mukwano. Nze ndi wano bakuwuliza ka audio k'oyo omuwala bannange kubaganya okuddayo waka kubawa ekirabo ky'engatto biki biki. Nange nne ndaba nga ndi mu mbeera y'emu naye naye kati banaaba kumubuzaabuza kubanga nsaba kumalayo nga bwe twateesa. Naye contract yagwayo mu kwa 11 ne bangamba bongezemu emyezi 7 nkole ppaka mu Gwomukaaga. Kati malagakaawo nababanja ssente zange mu guno omwezi gwennyini ogwokunaawo nga gutandika nababanja ssente zange kuba nali mbanja emyezi nga 7-8. Kati bwe nali nga mbanja ssente nali nga abawadde ekkubiro okungamba bye baagala nti omukyala gwe nasaba gwe nabanja ssente zange nangamba ssente zange ndazikuwa naye nyongezaamu omwezi omulala oba wiikisi nga 2 ogenda mu Gw'omusanvu kuba yagamba ogenda mu Gw'omukaaga ye konze ngamba ye Gw'omukaaga nga guggwako nja kuba nkola ki nja kuba ngenda naye nangamba nyongezaamu wiikisi nga 2 oba emu ey'Ogw'omusanvu Gw'omusanvu okutandikira okula wiiki ngiramu wiikisi 2. Konze lwaki nangamba nti okimanyi nkola mu kibuga ne mu kyalo kati njagala nsooke malirize okukola mu kyalo nga nsigadde wamu waka mu kibuga anti musawo nga nsigadde wamu waka wano mu kibuga nga wenkola awo nja kukola kijja kunnyanguyira ne woogenda. Kwanze tewali buzibu wiikisi 2 n'okuba mwezi Ogw'omusanvu siganye nja kukola ki nja kukola kuba tebampisa bubi nnyo ng'abantu abalala. Bwe ndwala banfaako banzijjanjaba sirina kye neegulira sirina kye neefaako nze nga nze ng'omuntu ne bwe banvuma ne bwe bankola ki nze tebinkwatako. Naye kaakati bwe baazindika ssente kati nagenda okulaba omusajja ng'agamba nti ssente zo bazifunye baziggyeyo konze kirungi ne ngamba kati zigenda kukola kyenkola ki kyenjagala kuba ne kakusiteeka mu mwanyigaze naye agenda akole ki akole. Nangamba ssente zo tukoze ssente zo bakoze tebazifunye konze kirungi kati nagenda okulaba nga ngamba kati sigalayo omwaka omulala gumu ne ngamba ate ekikyongamba nangamba ye twongereyo omwaka omulala nangamba ate nga si kyangu nga sisobola nangamba ze sijja kusigala nangamba kati genda omaliyo omwezi gumu okomewo olwo nga mazeeko Ogw'omusanvu. Nangamba nze sijja genda nenkola ki nenkomawo kye nakigaana kuva ddala nammwe ne mukikkiriza era n'omukyala akimanyi tewali yangamba nti tewali muwala ayinza okuvaawo n'agenda ate n'amala n'adda. Nangamba nsaagala mbalimbe tenyinza ogenda nenkola ki nenkoma ne bwageza kunzikiriza yangamba waba wakolakola lumu oveeyo lumu teri byakudda ate nomala oddeyo. Nangamba ekyo nammwe mukimanyi nammwe yakibagamba siyinza genda nenkola ki nenkoma kyova nasigala ku myaka ebiri ogyaggwako nenzikiriza nsigale nenzigala. Ekyo ne tukimaliriza kati twali tuli awo kubanga omukyala talina kyangamba direct omusajja yasooka okungamba babateesa kye baagala omusajja yangamba kuba ye omukyala ye nga ye muzibu tantuukirira ng'omuntu n'ayisaawo kyangamba neddera omwami yasooka. Kati nagenda kalaba nga omwami ajja omukyala ng'ampita n'angamba omusajja yakugamba ku kyokusiga nti tunoonya omuwala omulala konze ye nangamba wasalawo ki nangamba nti mbadde nkuwa offer
osigale esente zibadde ngenda kulamu omukazi omuwala omulala nzikusasule buli mwezi nkwenga 35 omusaala $35 nga buli mwezi samba ne mugamba bannange nze mpulira saagala kusigala njagala kudda waffe nangamba osaze buteekana kusooka kwerowoozaamukko ne mugamba nze okulowooza seetaaga kulowooza kuba nange njagala kudda waffe kati tukyali awo kati si basanyufu bulungi nnyo nga bwe baali nga mu kusooka kati simanyi bakyuse simanyi biki bye bandowooleza nti nsazeewo okugenda kuba nagamba sigenda kusigala nange nze nkooye ng'omuntu nkooye sente teziggwayo nkoze myaka 2 kati n'emyezi 5 sidanga waffe abaana bange nange amaka gange mange teyeebaka asula alowooza nze era maama wange okuyagamira ne kamutuka mu lubuto ng'amaze okuddayo ng'amaze okundaba nti nzizeeyo kati nze mpyange bintabudde omukazi tayagala kunta tayagala kundeka nzire ewaffe kati simanyi kikyalowooza manyi omukazi ono si mwangu omukazi ono muzibu kuba nze nagenda okujja muganda wamaka waliwo omuwala yajja naye nga munnauganda yakolawo emyezi 6 nebudema n'agenda nze saamanya nsonga kye yamutwala naye waliwo akawala akalala nakasangawo nga akawala ako Kabangaladeshi tekamanyi luzungu bulungi kati nze bwe najja kamalawo emyezi 3 nekagenda 3 tajajja bulungi kyali 2 n'ekitundu awo nasanga contract yako yaggwako nakakasidde mutina emyezi egy'okwongeramu nekagenda nga kampuliddeko bitonotono ebibakwatako kwanza ate nange nali sikeewa nnyo ate kaali kamanyi Oluwalabu nga nze simanyi kati nga muli nkatyamuko ate nga tetubeera ffenna ku kali mu kyalo ffe tuli eri mu kibuga tekambulako butonotono kakambuuza omwana oyo akuyisa atya taakulemesa omulimu naye nga nsaagala kukola kikukeewa bambi nga manyi nti kayinza okuba nga kaki kambega kaba kannonyaamu byange naye nga ko bwe kambuuza omwana oyo akuyisa bulungi kuba waliwo akaana akawala nga ka myaka 5 n'ekitundu naye nga akaana kazibu nnyo naye nga nze ngumira kagumire kasibifaako nga nze kanya kulabirira ono omuto obulungi nasanga wa myezi 3 n'oyo ow'etaano nenguma kati kambulako butonotono kwoyo omuwala eyagenda ngeri gye bamwisangamu nga tewali amwagala akaana kamuvuma kakola ki n'atuuka n'akola ki n'alemererwa n'agenda kati omusajja yangamba mbwagenda kukola ki kuvaawo kwanza omusajja yasinga okungumya n'okumbeezaawo nga nkola n'okwadde nga siyansasula naye nga yanzizaamu amaanyi nangamba kumaakuma biveeko biki naakuwolerezaako ng'omuntu ate era bwampolereza era ng'omukyala anyiiga era nga kati bo nga bababiri okuyomba bwe butyo nze eba nga embeera gyenkoleddemu yeeyo naye nga ye mukyala muzibu kati omusajja yangamba mbwagenda kuvaawo agenda Iraq mu mwezi ogw'omunaana ogwo ogw'omusanvu kati nze ndowooza alowoozaamu nti bw'anaavaawo